Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Uganda n'ebweru waayo Josephine Owen Kaswabuli sijja kulwisaawo ngenda kutwalako ate mu summit yabadde mu Geneva ey'okutuulira eddembe ly'obuntu eyategekeddwa olukiiko lw'ensiyono lwa UN era nga wano mu Uganda mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagyogereddemu bintu bingi bye yayogeddeko okukolagana ku ddembe ly'obuntu n'akalulu nga bwe kaabadde kano ketwakavaamu ne munkulu Sam Kalungi agenda kuleka nti atuwa endowooza ku nga byatambudde tujja kugendako mu maaso tutunuulireko mukulu Yusuf Nsibambi okusalawo okulabika nti ava mu kibiina kye yabaddemu oluvannyuma lw'akalulu n'akulosinga n'agenda mu NRM ate ng'okusinziira ku mawulire ge tufuna kirabika nti n'abalala bakyagenda bino byonna bitegeeza ki kuwaniriza ssebo buuza ku bannayuganda abatulaba twagala okubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abasiraamu baffe abali mu kisiibo salaamu aleikum ate nammwe abali mu lenti period ewaffe eno mu baprotestanti n'aba catholics era naffe tuli mu kiseera kya kisiibo tuli mu kusiiba ate abatasiiba nammwe ntizoke wababa n'ensonga zaabwe waliwo abatasiiba kubanga balina endwadde waliwo abatasiiba kubanga tebakimanyi bakyemanyiize bakiyige kyokusiiba nakyo kirungi even scientifically kirungi kulyalya buli ssaawa n'olya osobola okusiibako olw'olumu obulamu ne bubeera bukkakkamu mu mbeera efaanana bwetyo ne bwoba nga tolina kyokkiririzaamu siibako ntegedde enjala ekulumeko kale waakiri otegere butegeezi abatalina mmere bawulira batya nakyo kikulu okitegeereko otegere you must understand the other side of the coin as well so naye tubeebaza olw'ekyo kale tugendeko mu UN summit Geneva mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogereddemu bwe walabye otya submission ye kwebyo bye yayogedde mu nkuŋŋaano yabadde nnafu nnyo yalaze omuntu atannaba kubeera ready oba atamanyi byabufuzi akola ebintu atamanyi kiki kyalwanyisa nakyalwanagana nakyo Kyagulanyi yayongedde okutulaga nti ate alinga alwanyisa Uganda okusinga okulwanyisa President Museveni kubanga Uganda yanjawulo ne President Museveni era President Museveni asobolera ddala okuvaawo Uganda nesigalawo kubanga era yagisangawo ntegedde kati kyabuli yazaamaanya omunnayuganda yenna ali eyo okubeera nga olwanyisa nnyo olwanyisa noyita we wandikomye ontegedde abazungu balina enjogera egamba nti too much of anything yes ontegedde ate bakutenda okukomaga tokomaga lwaki ogamba bwotyo nga bangi bamutendereza nti omukulu yayuguumiza summit anti abangi abatategeera nze omu ategeera kkiriza bye njogera kugambye kyabuli azaamaanyi okulowooza nti olwanyisa President Museveni n'omaliza ng'olwanyisa Uganda. Njawulo ki erimu ebyo? Enjawulo eriwo nti buli lw'oba olwanyisa President Museveni nga totegedde boundary ojja maliriza okubiddemu Uganda. Ontegedde nti President Museveni is a representative of Uganda mu nsi yonna. But he's not Uganda. He's not Uganda. Kati bw'oba omukuba weegendereze nnyo nti bw'oba okuba essasi likwate ye yekka lireme kukwatira mu Uganda. Ntegeera nti boundaries ezo nga ate oli gwenvuganya ye president. Omuntu yenna politician oteekeddwa okuba ng'osobola okuwawula ezo boundaries. Tezirabibwa buli muntu wa bulijjo. Zirabibwa abo bokka bokka abavunaanyizibwa era abategeera era bali ku level eyo abamwesimbako. Kuba kati for example njagala nkukikulage bulungi nti bw'ojja n'ogamba tufune sanctions zi trade embargo
zijje ku Uganda olwa Museveni oba zijje ku Museveni kuba bwe zijja ku Museveni ziba zizze ku Uganda. Kakati singa tufuna trade embargo yonna oba ne tufuna sanctions ezo, nze naawe ffe tufiirwa. Abannayuganda oba oli awo tubawadde ne Kyagulanyi akalulu, naye ffe tuba tukola ki? Tufiirwa kuba President Museveni Entebbe ne bw'atavaayo kumala omwaka mulamba asigala anyanga anywa, naye gwe abadde atunda emmwanyi zo e Geneva oyinza obutaddamu zitundayo. Ontegedde olwa embaga ezo. So tubeere scientific, tutegeere tulwana naki, tulwana na President Museveni oba tulwana na Uganda. Kyabadde ategeeza nti kyeyabadde ategeeza nti twetaaga kitegeera, bagire tulina kitegeerera. Summit eyo yabadde very clear, yabadde ku human rights. Omanye emirundi gye tuvodde Abannayuganda gye bavodde eddembe lya President Museveni. Gw'omanye Abannayuganda emirundi gye bavodde eddembe lya President Museveni. Kikyotegeeza buli omu muvuma ne mumuwemula ne muvuma famire ye ne mumuwaayiriza ebintu ebitali bituufu. Ontegedde? Those are human rights. Kakati tuleme kutunuulira human rights nga zitegeeza ffe nga kiri ku ffe ffekka. Bwe kikunyigiriza awo kinyigiriza nze tekiba na buzibu. Tulabe ku bantu abanupu abakubye aba NRM, tokirabangako? Ontegedde? Mpulira. Lwaki kirina kubeera nga bwe baba bakuba abanupu olwo kati omuntu eyakuba owa nupu omuntu nupu for example omuntu wa nupu eyakuba nze oyogera ku human rights eyakuba owa NRM. Poliisi bw'ejja n'ekwata owa nupu eyankuba kati olwo human rights nga zivaayo. Yes. Ate owa NRM yakubeeri. That's what I'm trying to say. Nti human rights tuzitunuulire at all levels. Tuleme zitunuulira only when they benefit us. Because that's what Bobi Wine does. Ye atunuulira human rights only because wagamba wajja n'ogamba nti President Museveni Munyarwanda. Excluding mu ggwanga. Nabo bali mu constitution yaffe. That's what I'm trying to say. Kakati bali mu constitution yaffe. Naye kakati gwe kitutte ng'ekivumo ogambye nti olw'okuba nti tatufuga mugwira. Ontegedde? Kakati agenda kubeera wa? Ozze n'ogamba abantu nti mubasosole. Yayogera ekigambo n'agamba nti mubakole ki? Mubaboole. Okuboola omuntu okimanyi? Kumusendera wala. Then kati rights zijja ddi? Zijja only ziri ku side yo. Now, isn't he a representative of the many Ugandans in the opposition? He's not. He did not even reflect it anywhere. That is why ne bwe yavuddeyo ate some of the reactions from the other opposition members, they are not okay with what he said. Why? Speech yabuzeemu. Teyabuzeemu. The speech didn't exist. He was simply complaining. Ku byaliwo mu kulonda. Violence yaliwo. Yes. N'ayogera ku byama Museveni ne mutabani we CDF. Yes. What is wrong with that? Okusinza ku ye nga laba tebali kuyisa bannayuganda bulungi basaanidde kubeera. Kakati tugende mpola. Their issue is Muhoozi being a CDF. But is he fit? Does he qualify? He qualifies. That's the point. Kakati temutandika ku reasoning nga nkoko. What is the point? Could be nepotism. That's what I'm trying to say. But you have also come out and said tubaboole. You are segregating. That is nepotism. Munupu bazenga batugamba mu abaana ba Buganda. He has always mentioned that. Mu abaana ba Buganda. Mweka. Mu abaana ba Buganda. Is Uganda Buganda alone? It's about tribal. That's what I'm trying to say. But it is him who brings up those conversations every time. So ekibuuzo ne kibeera. When do we talk about human rights?
nga ziri ku nuupu we zitegeeza human rights nga ziri ku zitegeeza ddi tulina zogerako nga n'okutyoboolebwa tekunabeerawo. Tetulina kusooka kumala kuziyitamu ne tusooka tuzoogerako. Then tell us the future of Uganda. Gwe tulage future ya Uganda. Agamba future ya Uganda etali mu tyobola ddembe lya buntu bwakikubawo abamu kikyamu. How? Because these are scientific things. Tell us the practicability of what you are saying. Ng'ab'ebyokwerinda tebatulugunya bannansi. Tell us the practicability. Because Museveni anajikulaga atya nga tali mu bukulembeze. No. President Museveni teyali mu bukulembeze bwe yatandikira okulwanagana n'ebintu by'eddembe ly'obuntu. Yali mu nsiko n'akola obukiiko n'agamba temubba bintu by'abantu, temumenya bikajjo by'abendi. When you are talking about human rights, you cannot talk about Museveni. You cannot talk about Museveni, but he has abused human rights. Really? We have seen him. Yes. He has been very fair. If there were no rights here, Bobi Wine yandisobodde kubeera gundi ku ballot paper. That electoral democracy. Electoral democracy ereeta n'omunywi njaga okubeera nti asobola okubeera ku gundi ku ballot. And you're calling that the new human rights in Uganda? You are lying. You are just being stubborn. You don't want to be told. What do you think would have been the essence oba kigendwa ky'olukuŋŋaana luno n'okulabika nti all the presidential candidates omunaana bayiseewo mu Robert Kyagulanyi because anti is talkative, one, he's louder, and he lies more. Ate n'abazungu baagala omukuba. Abazungu nga tebe bamutegekedde bino. Omuzungu akutegekera n'akuwa n'omugaati ne ssukaali ne onya. Nga mulimu kanyokawuli. Naye nga mulimu kanyokawuli. Oyo ye muzungu. Omuzungu omutuufu. Kati yamuwadde platform. Omuzungu alina ekintu kye bayita. Kyaba wano oba temuli tatta kibe omuzungu oli owe Geneva amuwe. Tatta kibe tannakikenenya ndusu. Bobi Wine has always been there and they have been watching him. By the way, this is what Bobi Wine doesn't know. He does not imagine or he does not even think that those guys know whatever he has been saying. Ne mu campaign ezo bagamba nti Museveni kasajja obadde okayita kasajja. Ontegedde? Government ogiyita ya busajja. They interpret and get to know what you are saying. Abazungu si basiru. Si beebwayise. Omanyi Bobi Wine yabadde ayogera n'abantu beebwayise. He was talking to professionals, ex-soldiers. When you talk about a CDF and you talk about him as, they know what it means. When you're talking about a general, they know what it means. When you're talking about the army, they know what it means. They see your body language. They see how angry you are. Why are you angry? If you're saying that truth. Bitia. Your family is not Uganda. Your family is not Uganda. Life of every Ugandan matters. Life of every Ugandan matters, but then it's a simple. No. If life of every Ugandan, then that means that he had the right to talk about rights. You have said it right. Life of every Ugandan matters. Then why do you mistreat people who do not support you? How? Why do you call them stupid? He literally came out and said all of Uganda who support President Museveni are stupid. He said it loud and clear. Yes. We remember that. That was tetusobola kukyerabira. Yes, tetusobola kukyerabira. Jjajjange mwamwesibira yenga temwamwerabira. Tetusobola kukyerabira nti tetusobola kwerabira ebyo. Because you are talking about human rights, but you are abusing human rights. So conference eno erina impact gye yakoze mu ndowooza y'abantu. Tewali kye yakoze kubanga yabadde mwabo abawagira mu Robert Kyagulanyi abatamuwagira abasiru kyabakoledde. Because for them, they are happier to see Bobi Wine on any television. Oba ayogedde by'amagezi oba bya kisiru, they are happy.
For them, their issue. Can you imagine? Mm. The guy who spoke from a hiding. Wekegedde. From a hiding. Teri amanyi gyali. That is an assumption. Omusajja omuzungu omusajja omuzungu eyali afandinzeko ku Museveni amanyi Museveni n'enkola ze z'emirimu amanyi Museveni musirikale is a general mu magye amanyi nti no Museveni yagenda n'akuba ne Ali Shabaab. Ayinza okuimagininga nti Bobi Wine ayinza okuba mu Uganda ng'asobola nga ne waali waliwo internet n'abeera nga tamanyiddwa waali nga waliwo internet osobola n'okukola zoom conference naye nga tomanyiddwa wooli waliyo omuzungu ayinza okukikkiriza ekyo kati bali ku kibana abazungu kyenkugamba they want to expose you first because here a common person oli foot soldier amanyi president w'NUP yabulawo tumanyi gyali Bobi Wine ayogeredde nnyo bantu b'e Bwayise Kawempe gundi abaana ba ghetto abakubi b'engalo abazungu they are not there to clap for you. It's all about issues. They are all about issues. That's why oli yamubuuziza who is the president of Uganda and he couldn't answer that. Kati olwanagana otya n'omuntu gw'otamanyi. You want the seat of the president. No, that's what I'm trying to say. Kati ekyo kyokka ku muzungu you are very unprofessional. One of the what I would call mistakes Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atatera kukola kuyita Mwami Museveni president. And that's a problem because when you don't do that, when you don't accept, he thinks by doing that he's trying to put him down, yet he's even raising him up. Let me tell you, the first thing ky'osooka okukola mu bintu byonna bye tukola ekintu ky'osookerako okukola is acceptance. Kyonna ekiba kizze kitya? President Museveni bwe kyasooka okukola kukkiriza nti Obote y'atulimu. You cannot fight what you do not know or what you don't realize that is there. If you don't believe that Museveni is the president of Uganda, then it is very hard for you to fight him. Tosobola kulwanisa muntu gw'otamanyi oba gw'otali cognizinga. Olina okusooka okutegeera nti nwanagana na kaswabuli, n'otegeera amaanyi ge, n'otegeera obunafu bwe, n'otegeera challenges z'ayitamu, n'otegeera bw'ogenda omukwata. Bwe tubeera mu bikonde basooka kupima, they weigh you kutegeera boxing. Mu boxing tebasobola kulwanyisa na muntu gw'otasobola, basooka kupima nti gundiyo weight gy'otegeeza ozannyiramu ebikonde. Kati ye Bobi Wine alwanagana n'omuntu gw'atasoose kupima, yajja kuba bukubi. Conference eno mbadde ndikubuuza oba impact yayo gye yakoze ku bantu terina bulijjo ligamba nti terina. Ate kati yabadde na dangerous nnyo kubanga omukulu mu kifo ky'okusaba investment mu Uganda yasabye sanctions. Ekyo kyogerako ki? Because bateeka envumbo tategeera because mu byobufuzi tunoonya leader. We are not looking for complainants. We are looking for leaders. You cannot come out, you want to be the president of Uganda, but you are calling for sanctions on your own country. Okyegedde bulungi nnyo. Why don't you look for ways of changing the system? Because ensonga zayogerako zagamba ati zeziba zireetawo envumbo ezo toziraba mu ggumba. Tezirina makulu. Those are things you can solve domestically. Oba agezezaako ng'alaba tebisoboka. Tabigezangako because for him he comes out every time and says dialogue. There is no dialogue. So now nga temuli dialogue, temuli mu recognizing a president, temuli mu ki, how best can you achieve what you're trying to do? Akabuzo kasigaddewo omukulu ali mu hiding dduka oba yakoze atya okukola akantu ako ka conference ako. Tekikusoboka. He's not in hiding.
he's just somewhere naye jjukira alina ba foot soldier balina okakasa nti ali mu hiding kubanga ye accountability gy'atalina okyegedde lack of accountability yemuleetedde okubeera nti alimba abantu nti ali mu hiding but he's not hiding anywhere. The government must know where he is. Yakoze speech gye yawadde babudde n'engombe gamba nti kulabisa speech yamulabisizza because anti Bible bwe yawandiika bw'oli mala okubba bakubbe naawe ontegedde kakati ye abadde ng'alabisa kanaye baamulabisizza abazungu bo bwe batyo bakola bakulabisa abazungu baamulabisizza ebibuuzo byonna bye babadde bamubuuza babadde bakimanyi bulungi tajja biddamu bulungi so they wanted him to look like that. Now he's one of the dumbest politicians ever lived. Omukulu akulira leading opposition party. Leading opposition party? Waliwo endala? Yeriwo yanno. Kugamba. So does that make you what? Mu myaka 10 nga it is just going down, losing members every day in just 5 years. Okabanja kutuusewo. There is nothing like that. That boy did not mean anything. Mu campaign ze byonna bye yali ayogera. Mwali mukaliddi kabanje. Ate akabanje kati akabanjizzaani. Kubanga bw'oba ngamba nti abajja ne bagamba nti bwe katatambula bulungi tukabanja. Kati wakabanjizza walabyeko ku strategy yonna ekabanja. Watandikidde mu kwoleka buli kimu eri omuntu. No, they are hiding. Ali ku hiding. Kati omuntu ayeekwesa okabanja otya. Omuntu gw'obanja ate gwewekweka. You cannot hide away from the person you're demanding. Press them and demand your victory. Okay, omukulu okuleka teyalina ng'obeera otya nga tewalina na nobulu okimanyi nti nno yalemeddwa tamanyi na kumanya yagambe we have over 500 constituencies. Are you sure? 529 constituencies zirondebwako bambuuza constituencies ziri mu 300 kakati ne bamubuuza wawanguddeko mmeka ti 48 oba 44. You do not even know the geographical you don't have the geographical roadmap of the country that you want to lead. Ate bw'omugamba nti wawanguddeko mmeka n'akuddamu kitegeeza nti akkiriza ebyava mu kakiiko. That's what I'm trying to say. These guys bano bali logical. That's what I'm trying to say. Wawanguddeko mmeka n'ozoogera kitegeeza mbadde bya Mukama mukubiddemu sitaani. Kasoola uli bali balina bwe tukitegedde. Ate ne bwe ngamba nti nawanguddeko President Museveni bwe yali mu UPM at that time nga takkiriziganyiza na bivudde mu kulonda n'akamu teyakakkiriza. Yagamba n'omu ono yali awangudde ekiyonga Crispas yamugamba don't do what? Don't tolayira. Don't swear in. Nayingira ensiko. Kakati nabo njagala bajje bagambe mwaba wangu dana batubbye bazambaali bonna baani bonna temulayira. Lwaki teri empyagira teri ali kubanja babbi nakugambe these are political thieves. Bonna basajja babbi banoonya ssente. Waliwo gwe nabaddeko n'omu nangamba we njogerera wano ne bagamba nti tukaddemu nkola ntya. That's what I'm trying to say. Kakati ekibuuzo kiri bwe kiti kati if Bobi Wine is serious we are tasking him, let him call off all the wins ezagundi tuddemu akalulu tukuzanye akali fair. Waliwo ayinza okikkiriza nga yayiseemu leka naawe tosiikuulira abantu kyekugamba bazambali bulasi omukasa bonna baani buli eyayiseemu tusikikkiriza musajja wange George Musi yayiseemu. George Musi tumugambe mwami George Musi tukabanje omusajja yatubbye tukabanje omusajja yatukoze ki now tubeere basajja batega amakulu. abazungu babi nnyo
akoze ekintu ekyo and sometimes even mere saying take nti one one constituency nti wagiwangudde oba omaze oteekamu stamp wali ewabyabakama ewabyabakama nti otaddemu stamp because you're saying they are unfair but they gave you one. Let's talk about one. Kabadde kalipo kamaanyi. kati obwo bwe bulipo bwabaddemu ye teyabuguddemu teyabulabye ne bakubuuza pulezidenti w'eggwanga yaani n'otamatama kikubawo nti ye pulezidenti Yoweri Kaguta muki Museveni gwe njagala okuggyako Yongerezeeko. yes because wuliriza bakubuuzizza oba oyongeddeko. bw'ombuuza nti bw'ombuuza omwana ono ali ku kamera nti mwana muki nkugamba nti muwala n'enkomaawo. kakati bwe mba nze saagadde bw'ayambadde mukugamba muwala naye lwakuba ayambadde empale oyongeddeko bibyo. anti byebyo byekugamba muwala kati ye oli yagambye si muwala bwe bwabadde obulipo ne bamuga si muwala naye ng'ebbeera oliraba kati omanye ebbanga ly'oyinza otwala ng'onnyonnyola omuntu nti si muwala naye nga jasi kyobadde oyagala okwogera obwogezi kibadde kyangu nnyo nti muwala jasi ayambadde empala ayambadde nga balenzi naye nga muwala kakati gwe gamuga pulezidenti Museveni eki naye si gwe twagala bwe ŋŋamba nti ye pulezidenti Museveni ne banzijako omuzindaalo. anti kati wuliriza bino omanyi tuli kwogera ku anti amazima wuliriza kati amazima gali bwe gati buli lw'obeera nga simanyi lwaki temukkiriza naye olw'olumugamba nti nedda tewali kyandibadde okimanyi nti senga Bobi Wine yagenze n'abagamba ekigambo nti bannange okusinziira ku mbeera eri mu Uganda wendi neekwese na buki weekwese sisobola kwogera n'akomaawo musajja ndi bubi amagye ganneetoolodde sijja kwogera kankome wano bajja kuntrakinga omuveeko musajja wammwe mutemu mubi nnyo musajja tayogerekeka suuti wagirabye yabadde eyo suuti ogyambala nga bakunoonya ng'ogyambaliddewo because Bobi Wine is not logical. Ebintu byogedde naye okumala ebbanga waliwo abantu logical. Omuntu oli omuwagizi who comes with the full interest. Let them suffer. Okuwagira with that zeal. Let them suffer. Really? Okuwagira temusango bajja kuwagira mu butuufu. Ne babawangula bakikkirize nti babawangula bwe banakizuula nti gwe bawagira mulalu bajja kukyuka ng'era kati bakikoze kimenyewo ekyo mukulu Kyagulanyi Ssentamu mentalist kimulalu alina history ebyo byayita anti alina history tetusobola kukkiriza nze sisobola kukkiriza nti nno njaga kugweddemu mu mubiri ate kubanga kati teyatugambako ng'agikomya yakolako press conference nagamba nalekedde akunywa enjaga yagikolako naye nga teyakola ku press conference nga n'enjaga epuumuuka aveeyo akyogere nti kati bannaye okuba naleero enjaga gikoze ki wakirabako omuwagizi eyawulidde ebyayogeddwa yasigadde atya abawagizi bo bawagizi okuli yayogedde ku ddembe ly'obuntu nayogera ku violence eri yabadde mu kalulu nayogera ku violence yabadde mu kalulu nze njikkiriza nti yabaddewo from all people waliwo n'abalenzi ababe bennyini nga bambadde na beleti ze abakwatibwa nga bali mu sex videos n'abawala nga babakase bukasi babakwatidde n'ebiso ontegedde that is abuse sexual harassment twagirabye munno twagirabye so kati ekyo kyo ekyabadde akyogeddeko ki mu summit ekyabadde akyogerako ki nti waliwo abantu be baakakanga akaboozi mu kalulu ne vidiyo zaalabise nga omu ku babodegaadi be bakaka omuwala akaboozi nga bakutte neki ne be baakase weebali anti kyenkugamba kati bw'oba oyogera ku human rights nga somebody was sexually abused nga yamu abusinze is your bodyguard
What human rights are you talking about? So twogere ku human rights nga ffenna tuli involved. Okitegedde? You had sexual harassments in your camp. Your own bodyguards abusing girls. They have come out to ne videos zafulumye. So now, when we're talking about human rights, leka twogere ku human rights in its wholesome sense. Not only looking at Museveni as if he's the only person abusing human rights. You are all abusing human rights. Like a human, you have abused Museveni yourself from your mouth. You have abused his son from your mouth. What are you talking about human rights? Human rights. Human rights. Talina moral authority to talk about human rights. Nga yagambye mukole eggaali ezibba amasimu g'abantu, zivuma abantu, zikuba abantu. When you're talking about human rights, ng'okola eggaali. Right now, security is battling with eggaali, criminals. Gwe nnyini wajja n'ogamba mukole eggaali. Eggaali tewaliwo kikolebwa mu ggaali nga kirina human respect. Byonna bya abusing of human rights. Muba mu rape, muba mu killing, muba mu taking things for what? The eggaali. But you yourself, you said mukole eggaali. You get my point. Let us not confuse ourselves. Yes, human rights. Yes, nungi. But now we need to respect them, and all of us, not only Museveni, human rights. Equal human rights Across. If we are violating human rights, if I violate, you violate. Let us talk about it that way. Let us not talk about it as if you are God and I'm the Satan. You have come out clearly n'ogamba abantu nti mukole eggaali. Mbulirayo eggaali kiki eyali ekoze ekirungi nga ki respecting human rights. Gwe wennyini abantu bo they have sex videos forcing girls to do sex with them, to have sex with them. Sex violations. Those are human rights. And you're coming out here. Nobody's condemning and no one is condemning that. Kati Geneva yabadde etegeera kyeyogerako oba kiki oba badde bagala kwagala kumu exposing. Geneva yeekubiddemu oba Geneva just wanted to expose Bobi Wine because they know all these things, by the way. Let me tell you, they know that Bobi Wine has abused rights now and before. Let's talk about drug addictions. You are dragging our children. You dragged our children even before. Abantu bawayigiriza enjaga bagibajjako. Ng'ogenda okwesimbawo kuba president. Wasooka kubajjako Bobi Wine njaga kumubuuza. Nze n'abakyali bange abaayiga enjaga ku lulwo. Oyo bwino. Abaayiga enjaga ku lulwo era nga bagenda mu bivulu byo ng'era kyamaanyi nnyo kye bakola bo banyi banjaga era bawagira Bobi Wine. Era bawagira nnyo okunyooka. Ontegedde bulungi nnyo. Gwe n'okeera ku makya n'oyimba oluyimba n'ogamba enjaga ogivuddeko. Nabo baagivaako. Yabawa message. Ezo human rights. Yabawa message mugiveeko kibanga kikuba n'ogira kakati kintu oba yabawa message. Kati omugezi yakonfaminga nti baagivaako. Abaagiyiga baali baagivaako yakikonfaminga ekyo. Kati oba kati feno abakkiriza tugamba nti oba kati kitonde kijja oyadde eno mu politics yafuuka kitonde kijja. Tetulina bya kitonde kijja mu politics. Tebiriiyo. Tutunuulira okuva gye wava paka gy'oli. Tetulina kitonde kijja. Kyova olaba baanoonyereza ku Obama paka wajjajjaawe. Ontegedde totufugirawo ng'oli munnakenya. Paka ne yennyonnyolako ebyo byonna abinnyonnyola. So bw'oba oyogera ku human rights nga waliwo omuwala w'omuntu gwe baasonzeemu magalo bwe bati ne bamwebakako. Those are sexual what do you call them, violations. Ontegedde kuba ffenna tumanyi sexual harassment in your camp from your bodyguards, and you are saying human rights. What are you talking about? You came out clearly. Novuma CDF. Nekati lwaki baba byavuddeyo bwe bityo lwaki byakomyawo bwe bityo kanti there be a follow up. There is no follow up.
President Museveni ali bw'ati ye age walaba abantu byayita anti kyekyo nkugamba nti kati ffe wano we tuli ffe abazungu baatukoledde omulimu omulungi. Abazungu bakoze omulimu ogusembayo okuba omulungi to expose him. oba obubaka bwe Bobi Wine gyali mu hiding kubanga ali kuddukadduka muwa obubaka bwe ajja kulaba ka video gyali mu ddukadduka ama weeyagale gwe oli mugezi ate by the Bobi Wine musajja mugezi nnyo. Musajja oli mugezi mwana gwe weeyagale bano bafala kababoneebone gwe weeyagale wabagamba dda beebeereremu naye basiru tebannaba kwebeerera mu gwe weeyagale nywa bulungi lya bulungi weebake sitede mukyala we yeeyagala abaana basome bano bafala beebwayise kawempe bwabwa baboneebone nga bwe babonaabona kati ye message yange Bobi era nze Bobi Wine awo simulinaako ki buzibu era olunaku lumu lwe mulimu ekyangira kuba mugenda kwekyanga mutandika kugamba Bobi Wine nze nja kuyimirira naye kubanga yabagamba mwebeereddemu. like share comment mbere bulungi mweraba